okutuukirira ekyawandiikibwa. Ssebo bwe mpulidde ng'otumye omwana agende mu nsuwa mbadde sinza kukikkiriza ng'ate omwana omulenzi Samusoni weewaawo ensonga yabadde yagikozeeko dda. weewaawo ndeese gye bayita enjogeza. oleesi gye bayita enjogeza. Taata ndeese twogere. weewaawo okumanya nga ndeese twogere nazo kuno baleetanga omwenge gwaffe omuganda era mukulu njala kutegeeza nti nagwo kwe guli nagwo nguleese sunda. weewaawo era njagala nsooke neebaze kubanga nze ddiini gyenzikiririzaamu era byetakola eri abantu abasooka bakuyita kukuya bamala ne bafukumula mu ttaka ne bagamba nti owako ku myoyo gy'abo abaafa. naye nze mu ddiini gyensoma kitwalanga kudaalira abantu baafe. kati omuntu eyafa ddala ayinza kuba nga atanywa kikifanaganamu era n'abaana baleeta ebitambiro by'abagenzi. ddala omuntu eyafa ekitambiro kimugasa ekiito. naye mukulu yala kutegeeza nti nze kati eddiini gyensoma kuba tetukkiriza mu kuba abagenzi kubanga baba baafa. kkiriza nze ngenda omukolo ogwo gwandi babyanga tebakisunda kubanga kyo kiyisiraamu era olukisunda nga kigamba nti bisimilla kitya. kitodde salaamu aleikum salaamu. olwokuba mukulu nti nkutegeezezza nti ekyokunywa kino bakuya ne bayiwako mu ttaka mbubawa emyoyo. naye nze jjajjange baali bamuyita Semaddu era kansooke nze nekansire. mugenda kunyambako mukole ekintu kimu bwe mba mmalirizamu nga mubunyawo ate kati olwo nzijeko obuki nyawo jako obuki ogambye bunyawo. mukulu bwe mala okujjako obuki kkiriza omwana omulungi wajjako obuki ate ajjako empombojjo. kkiriza nzijeko empombojjo. oli mukujjako empombojjo. mukulu wemala okujjako empombojjo ate omwana omulungi tajjako empombojjo yokka aba alina okujjako n'entulubiru. kkiriza nzijeko entulubiru. buwanyi oba olina ekirala ekimu. mukulu ssebo yuzi twabadde mu kusabira omugenzi Sipuliyano era bishopu eyakulembeddemu omukolo guno Bishop Anthony Ziwa okuva ekiyinda yatugambye buli omu anywere mu ddiini ye. kati nywera mu ddiini yange. nywa gwe munywi wammwe oba munywi oli wa muzikiti. newala munyewo mukulu ssebo abangambye kuleka wakabuliye enfa yabwe nga yeewuunyisa. ssebo naye kulwemi egyo nekigenze ngenfa yeewuunyisa kamungakkiririre. kirira mazima. naye nno ennyonga yabadde erumanzi. mazima wabadde oleetedde nze kwogera ekuba bwe gutyo. taata omulungi omwana ow'ekisa oba omwana ow'empisa tayinza kuleka bakadde begenda bokka. bwekuba bwe gutyo kwata kuleeteyo oleete wano kanende mu linnya lya kitaffe. kankwerekere bunya wano mu linnya ly'omwana n'omwoyo omutukuvu. kitange omwami Ahmad Ajinga Musiraamu
osinywera abasiraamu nga nnyimbe mu kisiibo mwe anywera abasiraamu anti babeera ne swala 5 katandike neya subuhi mukulu ena matibo munyo kibako abalwadde enange kanyende zuhuli anti zuhuli ebalera akanya kakati erimutosera akesoke neyakubiri benedensiya angende ngalakayokusa confirmansiyo angende ngalakayokuna ebikolwa by'abatume kalinenza kwaswiri sento nga ngambye okubatiza akalementu gabera 7 era gonna nga nywerete naye kanga gatte wamu ate nga wokunywa okw'omukundo asiri yembadde njogerako nakajinywera 2 kali kanyweyo okusatatiziba 4 kanyweyo kunago wano Mukusala aswino tasaba magaligo olwanga atasadde era tosadde ziweddeyo mukulu eswala 5 osala eswala ezo mu kisibo notasala talawehe ate oba tolina byosiibye kati nywera talawehe nwenesembayo oba zuhuli yesembayo manyi esengo bayita ishali wallahi eddiini y'obuisiramu ekkiriza abakyala 4 ya mukulu mukulu sebo kulw'abantu abali ku mukolo guno nga bagamba nti aboogezi boogera nnyo bikuumaddemu ebitamanyiddwa muwendo bye tulina mu ggwanga kanzikirire mukulu kulw'abayisiraamu abali ku mukolo guno nga basiibye ekyamazima nga neetwalidde emmere tebaalidde kkiriza tubakkirire bambi era kanteekemu akeSFC n'atuulira okwo mazima omwana wange abadde andeetedde enjogeza era nga tunyumyamu nekigagwa mukulu sebo oli mukukulya naawe nawe tukwateko mukulu ate omwenge omuganda era mukulu ku lw'ensonga eno kkiriza bitanzikiririre bunya wano naye mutaba nesondongo kamuyambeko bakkirire ngende lumu tuli kunjogeza abaana tebaleese nakazi mwalya ku mulimu gwe katwadde agende nje mukajiro era nina kulya ku guno